Kutwale ko mukavulu oli muka sibonyirira sibya kutabira mutabizi gotukula manya madam inze yakwagala tebola buli kasera bankusaba kuno mwaka nenkusaba nogujjawe kutegwe nenkusaba njagale January gwe nenkusaba tutuno mu December. Yes, straight on. Yes, Mick Wine, welcome on the show. Straight man, bless. Long time, blood. Yeah, but still. Ogamba man. Kiriya. Fetuberawo tubadde tunonya nga tukusachinga nga tukulabira ku Google, ku Twitter, ku Instagram, ku Facebook, ku WhatsApp. Mberangayo. Oli kiriya. Kiriya. Sanyizo kulaba blood. It has been a long while. Long while. Twali tukyalindoza dakeri mu yanimba je twatandikire. Yeah. Ne Mick Wine nga nkuvimba bulungi nnyo nzijukira nga tukyali mu lupapula lwa Bukedde ne tubuuka ku Bukedde TV ne tubuuka ku Lukedde. Long journey. Akabyo kubeera nga tokyaliyo ngazi tezigwa. Wendi as long as abakyala bali bennyini. Yeah. Mick inside zokulaba. How are you otherwise? Only fine. Yeah. Family is okay. Omukyala ali okay. Happily married with how many kids? Mwana. Musajja tabalirwa bana. Ndi musajja muganda. Buza ku bantu. Yeah. Abatulaba ku Abasa nze bampita Sulu bada Mick Wine Weda Mada Raga no baya Gotes Ayabika Mia Super Duper alongside Soda Wabachala there straight up ABS Badana Subada Entertainment awembanda ngechali yeah Jerry buli kasera tuba tu recruit tojogeza vige yinzo kuba yagwa ate kati buli wola ba fan wa Mick Wine ebera Sulubada High School. Yeah, Mick Wine represents Sulubada High School. Buli wagenda no muyimbi ali mu Sulubada High School era representing Sulubada High School. Why nti buli kasera nze recruitinga boberanga si China kyamanyo kyenetaga kuyamba then tufuuka oba partners kakati nawe nofuna ate abalala bosobola okukola ki okwongerayo era nze saagala kunyeza wano bakyali bange. Kati Mick Wine amanya gamatufu yani bampita Mukwaya Michael. Mukwaya Michael bamuzalirawa banzalira Kanoni Gomba nenkulire Kamotya ne Kanoni era bakuzalira mu bitooke oba omanye ebiseera ebyo twali ba maama baffe nga emumbwa bazinywera eri mu lusuku. Era abana ab'emyaka egyedda batuzalira abamu babazalira ko tebamanya na malwaliro jegali gwafuna ko chance eyo. Yeah, mama wange yali musawo kyanyamba era nkimanyi mama musawo naye obugezigezi obwo muhabujja ku mama ku taata bonna bali twazalibwa bazadde nga babuufu. Mick Wine wakumeka mu family? Mu family ya taata wange omugenzi JW Center omulemirembe tuli abana ndozanga 34 yo yali maje nawe kakati naye ani amekomanda nkugambye jali bamuyita Steven Steve tumuyita baba Steve. Yeah. Kakati naye mu mama wange nze ndi wa mwenda nze second last born. Dax Vibes yasembayo. Dax Vibes kati choyagala ogamba nti you people the mother mwina ba mama banjawulo. Yeah. Naye ba daddy yomu Kawaga. Nina ebyafaayo bye nali noonyerezaako ku Bobby Wine oyo. Nja kuba mubuulira abantu by the way Bobby Wine. Forget about what they know in politics and music. Waliwo Bobby Wine nazuula mwina jjajja wammwe ayafira ku myaka 87. Jjajja wammwe wokusatu ye yasooka okukola embaga mu cathedral e Lubaga. Kyekyo lwaki mwe Bobby Wine ne banne bonna balinya kasozi nga batuukiriza jjajja owokusatu. Tulina kukola ate bidda mabega wabali wabula tulina okukola nga bye bakola n'okusingawo so that the legacy keeps moving. Mick Wine musitwago mwali? Yeah. Mukwaya musitwago mwali? Yeah. Participating wa era okola ki musitwago? Nze setaga nze participating kufuna kulwanirira ddembe lyange ng'omuntu n'eri abanayuganda bannanga batasobola kweyogerera.
Yeah. Bannayuganda how did you identify bannayuganda batasobola kweyogerera? Muganda wange nze leka nkubuulire nze nyimbira abantu abanaku be bampa ekyokulya nze si bagagga be bampa era tebampangako nze banaku bannange abagagga bandabira ku banaku. You get my point? Era waliwo mukyali wange omugwe sijja kwatula amanya namugamba nti no, these people are seeing you kubanga abaavu bamaze okufuula kikyoli naye abaavu bali bubi bo basonda 10 ne batuwa naye gwe wakweredde 10 omanyi kyalidde ewaka omanyi nti gwakuwa gwe n'ozikuŋŋaanya wamu n'okwata akakadde n'ogenda naye ye nga yazzeemu n'20,000 nga zeeyo n'esirinyi nga 20,000 ewaka kwalina okujjanjaba omwana kwalina okukola buli kimu mwana mulina obusungu bungi mwana naye era kijja kumala sentamu famire eno bakuzaala mwaka ki? Nze banzaala 1989 simanyi bulungi either ndi wa 89 oba 90. Yeah. Mikwine mukwaya Michael bwabagamba nti wa 89-90 balabalamu omanye emyaka gye gyalina katubagenda kuba tusogola nga bwe tunyumya Mikwine wajja okutandikira obulamu obumukyusa okuva ku mukwaya Michael n'afuuka Mikwine nabyalina kati bigerageranye gwenga ye role model gy'oli omugenda kuba ofunamu ki ogenda kuba oyigiramu ki mu Sentamu the late Sentamu family because what I want to identify is Mikwine tumulabye leero but what has he exactly done and from where did he get it from tusobola omuyigira ku Mikwine gwe tuyita mukwaya Michael how true is it that abayimbi b'okutte ku mukono bakusooka mu maaso abayimbi abatandikira mu Sulubada n'abalala abataaliyo bakusooka mu maaso musically probably financially and wealth kati nze njagala okijustifying nga oleeta abo b'okutte ku mukono bokkiriza nti bakusookayo naye ate kati olabika obasuseeko mu kubasuukako ekyo kijja kireeta mu maaso awo. Let me argue this by saying nti nze mbeera sikutte muntu ku mukono wabula tubeera tweyambye. I won't brag like that nti mbeera nnyambye gundi no nze si bwento bwe nakuzibwa nze omuntu bwe nkola naye ekintu ne kibeera kirungi oba ne tukola business nebeera successful ne bwe mba nze abadde asingamu omukono tubeera tweyambye kubanga oluusi nawe singa obeera tutaddeko magezi go malungi bwe kuba kuyimba singa obeera toyimbye bulungi kiba tekijja kubeera kyakabi so abamu ndowooza bakiraba mu bukyamu kubanga tulina endowooza za njawulo omu ate engalo zino tezenkanankana naye bw'otemako luno muganda wange osobola obutakwata kikopo kano kanaswike kasinga obutono naye bw'okajjako muganda wange obeera mulema tosobola kuddukanga emikono bwegiti kyokka nga tegina kyolaba tekikola magulu ge gadduka so if you are number one that doesn't make me zero. If you're not number one or number two, that does not quantify you to be zero. Kakati nti abamu buli omu mu nsi muno abeera alina ekyabaza nti bw'obeera oguze essaati empya okunsooka nze nnyinza okuba nga si planning agula saati oba gwe at the end nga ejja kwangu okuyulika nze n'empulaninga ate nengula ki ekkooti ng'ekkooti oluusi eyinza okusinga essaati ebbeeyi ate ekkooti ng'esobola okukola byonna nti nsobola okujambala mu mpewo ate essaati gwe oba sleeveless nga tosobola jambala mu ki mu mpewo. Waliwo omu ku bayimbi ba legends abaliwo bempenya ekitiibwa yayimba nti walima muwogo nze nennima amatooke nga ffenna kye tunoonya kwe kukola ki kwe kufuna muwogo yakula mangu n'ofuna naye ne weerabira nti ate nze ndi w'amatooke nga bw'omanya amatooke galwawo okukula ezo era nagumira buli mbeera naye lwaki alumu ettooke nerikola ki nerikula ate bwe likula libeera ligira bwe riti obeera onatera oditemako ng'eddala likola ki liddako so that's me. That's you. Yeah. Ani ayimba oluyimba olwo? Oyo bamuyita omukulembeze addako 10. Lwaki luli wadde ogambye legendary musician ng'ekitiibwa naye tuyagadde mwogera anti kati n'omumbuuza nze mbadde saagadde mwogera gwe n'omumbuuza abantu bona bamanyi omuntu ayimba oluyimba olwo definitely it's Bobby Wine Kyagulanyi Sentamu right anti nze mbadde njagala to put him on the same level like others not like a brother
Okay. Yeah. But he's your brother. Yeah. Right? So kambuze Bobby Wine being your brother. Okay? Omukozesezza otya okufuna choli. Sigana kubuza kibuzo direct. Because I know you're a wise guy. I've seen you answering questions, and actually the Sentamu family has got this syndrome of answering questions in a dimension, in a very tricky situation. So sija kubuza bibuzo biri direct, because I'm also not as simple as you think. Omukozesezza otya okulaba nti otuuka woli. Mulabiddeko bwenti wenyizo kitaminga. Mulabiddeko. How? Mulabinga bonalaba omuntu n'ogamba nti okay ono akoze bwati okay ye bwaba akoze ABC neyitawo bwaba atuse kuguni ne kalubiriza mu kati nze kasita ABC nzirabye kati kanfokasinge wali ewaddako ndabe ye yakikola atya isegeza bwaba yakikola nze nange nsobola okikola bwe nsobola okikola n'okuteekamu amaanyi either nkikole kituukenga ku kyakola oba sina kindi nokola ki n'okusingawo. So I borrowed a leaf from Bobby Wine. I didn't copy Bobby Wine, but I borrowed a leaf from Bobby Wine. Ne advises nga mukulu wange omanyi bakulu ba foluso ayinza ku advisinga abama banampi oli musiri mwana gwe kyokola boti ne boti omulana ku advisinga mutudde wansi omulana ku advisinga muvubuka munne nakugamba gwe sebo byokola bya kidongo ABCD kwegamba naye kikyagambye nze kye simbera kimwa akingambidde wabula kikyangambye kyempikingamu nenondamu ebingasa byenda bebitangasa embiza ku side. Yes, nze nange actually tukubalwa tunyumya nze I believe in a principle that don't hate someone because of what he does. Listen to what he says. Kiteke mu bwongo obwo ekikuyamba. What is useful kiyise mu kutuuko okwa right. If it makes sense, store it. If it doesn't, exit from the left. Yeah. So, sigaza amwe bikuyamba. Yeah. But no sango omuntu ngagamba nti sagala Mick Wine no mubuza lwaki tomwagala. Nga naita manyi. Obanga tomwagala soda. Wali owulideko situation enti sagala Gloria or name it any person there said you tomwagala mubuza lwaki tomwagala. And you don't have the reason. Let me tell you something. Babera ne reason lwakuba nabo ebere baswaza okwogera omuntu okuwala nagama simanyi lwaki saagala kasajjaako sometimes gobero mumanyi I mean abera kumanyi nga negwe to olusto mumanyi ninga agamba lwaki naye nga bo deep inside bogera no revealing singa twalisobola okugula emitima nga ayina ensonga tosobola kukyawa muntu nga toyina nsonga ate ensonga eyo ku muntu ebera positive omuntu obana bwaba kusinzeko n'ogamba akasajja kuba kakikola kati akubuli kyekakola ne kiyitawo sikagala. But a Uganda, what I know, typical Ugandan, a typical Ugandan tayagala kumusinga period. Yeah, naye but what I would think not only Ugandan, I think even African, because for our decade we are in Africa naye rabo kumusinga nakula ngo uvuga Range Rover Vogue ku Sheikh Maktoum Rashid road halabira dalange embera agamba lwaki ati Mick Wine okikola otya atayinza n'okwagala okuteekawo emmotoka omutomere oba akutomere. abamu tebagala lwaki agamba ffenna tukifiirwe ha oyo okufunamu lwaki ffenna tukifiirwe lwaki ha ono okufunamu omuzungu oli azze lwaki yakitwale kubanga kati mu kifo okwesikangana mukono netulasinga kubanga mwana tuli bakabi ffe tuli bakabi ffe tugendeyo ne batulaba nga tuli bakabi nnyo naye ate fwana netubeera no nga tulobye nga tuganya okwebeereramu. Kati Mick Wine kankubuuze wali obaddekaawo olina mpalaniraako? Simuyina. Toyina. Abawala na Bobby sometimes nyinza okuba nakikolanga olw'obuto naye taata wange alina sengi yagambanga nti bwe nalinga omuto nakolanga omuto bwe nakula nenkolanga omukulu kubanga bw'obeera mukulu n'okolanga omuto era bagamba akola ebyekyana ekito ate bw'obeera muto n'okola ebyekikulu era bagamba omwana oyo ali abunnomo omwana yayagala nnyo okweyisanga omuntu omukulu. So kakati nze ebimu waliwo bye nakolanga nga bya kito ne kakati ate bwenkula era nina okukola ebyekikulu ng'omusajja omukulu. So ekitegeeza abantu, for example, we have Eddie Away, we have Banjoman, we have Nyanzi, we have Bobby Wine. Singa omuntu nvaayo
nga nina ebinzoganya simatira Bobby nenzija nenkugamba gwe kyali gwe Mickey simatira ako kakyali Kyagulanyi Ssentamu okitegeera what would be your reaction? Nyigirawo no, let me tell you something. It depends. Nze boba toyagala muganda wange kitegeza nze nange tonjagala emirundi 10 ate mukyalawo kati ate genda kutya kubanga obero yagala kunzita busi ya kubanga mukyala wange yamanya bwembeera nga nfuluuta nga nebase yamanya everything. So ekitegeza oba tomwagala ate nze obeera ompalanira kubanga olusi yosobola n'omukuba oluyi n'atakuddiza n'akaba bukaabi naye ate kati nze gosobola okuba oluyi ate nange nenjifunya ate kati kitegeeza nze oyagala kunyigirawo kitegeeza nti olina mpalanira kubanga gwe banyigidde si ye gwe naye ate ojjeyo anti kati oyo twafuuka omu kyekisooka bagamba blood is thicker than water okitegeera nti kisinziira ti waliwo okuwalana n'okujja n'oŋŋamba nze kyogamba Bobby Wine taina balabe oba Eddie yawe taina balabe oba Nyanzi taina balabe ne mukyala wange osege ne mukyala wange alina batakwatagana nabo naye kati buli omu abeera eri osegera buli omu abeera bibye ne mwesotinga kubanga bonna abantu bakulu kakati naye ate kati bojja kitegeeza ojagala obiringa yagala okumpisa nze information ekitegeeza bwe ngamba nti saagala mukazi wo kakazi kako sikagala ekitegeeza mbeeranga ngamba ntumye nti genda ogambe kakazi ko nti tunegattaako tubeerenga tetwagala kakazi ko Mikwaya nawe nyini woleetedde mukwaya Michael nawe njo kwogera Eddie Kenzo yali mu mbeera nga aweereza omukulu Ssentamu Kyagulanyi message nga tazisoma naye nga actually yali azisoma kubanga yagamba zablu tikinganga naye ng'omwami tamuddamu n'agezaako n'okufuba okutumutumira abantu era teyafuna response. I think till now I've not seen Eddie Kenzo reacting to that, not in a bad way. Okitegeera nti what happened and what do you think, because Eddie Kenzo is the man himself Edwisa Musuza gwatandika naye n'omukwatako nemukuba akayimba yanimba akabaleta ku scene. I remember that time we were together. So what might have happened? Oba nyinza nakikugamba nti ensonga eyo nali saagala gyogerako nali saagala gyogerako naye kambaweeko just ka brief nti Kenzo nze mutwalanga muganda wange. Of course is your brother. Kakati era twava ne nkyogera lunye era buli wamu mbeera nkyogera nti ampita bw'aba nsanze ampita na mukwaya nange muyita Musuuza. Kubanga tulina ekyatugatta bayimbi bangi abakoze collabos nezihitinga neziba zivudde nezihitinga nene batasigaza relationship eyo nti that brotherhood relationship. Kakati ne wano bwekyali first of all era namunyonyolamu nga muganda wange kirungi kati byakakakana nti naye namunyonyolamu nga muganda wange. Sometimes ne mugamba obusungu munaye buyinza okufuga naye the repercussions ziyinza okubeera embi. One nti Bobby Wine kati abeera busy nze ewange okutambula okutuuka wa Bobby Wine ntambula nawo butambuzi emagere kubanga nange mbeera magere tuwe ku nyumba ya Mick Wine eyo nga bwe tugenda maazi abadde atya tugende mwamena muli magere kakati munnange Bobby Wine nange nze ni muganda we nandibadde ngamba hani ya privilege eyo era nyinza obutanyiga sometimes olusi nanyiganga ne bwe mba mukubidde simu n'atakwata nimugamba ne musajja goli wamba mwana ne kubire simu ne munnange ngende okulaba ng'ebintu bye twali tuyitanga ebyokuzanyo nga biri serious nga nawe mutunuulira n'ogamba my god nze singa oluusi oba mbadde ye singa n'omuto gwabika kubanga alinga everyday are living his last days. Kakati nutuka n'ogamba however much is my brother neno musaasira kubanga omulabe eno n'omulabe eno n'amuyita. Do you know how many messages he receives a day? Definitely there are so many. Nesimu n'amatu oluusi gabeera gamuluma naye ng'alina okwatendinga ku bantu. Kakati munnange ng'ekyo tulina okitegerera kye nali ngamba muganda wange asobole okukitegera nti munnange omusajja oyo oluusi we twamumanyira yavaawo. Good. We twamumanyira Bobby Wine yavaawo, not on a bad note, on a good note, because this is a president aspirant 2021. Tugende ku kibuzo kyaffe ekisembayo. Mick Wine bagamba mbu
family yammwe etambuza akayaga mwe mwajja sente ezo zemuzimbyemu ennyumba amatiribo nangaabo. How true is it? How far is fetched that information? Omuntu atarizoninga yandiyanguye okureachinga judgment n'abagamba nabo batambuze. But I like your confidence. The way nze I keep on advising my fellow artists, my age mates, kubanga okuyiga tekukoma. Tekugwayo. N'okwononeka osobola okwononeka at any age. Osanga omusajja ajjajjaawo nga wa myaka 6, 7, 5 nina agitandika okwononeka nti omusajja oyo naye yayononeka nga naye mu buto yali musajja alimu amagezi. So ffe tuli bakozi. Ozaba zina engalo. Let me ask you something. Okay. Gano sima bavu. When I come here, nkolamu nze ndi bondya era abajenga naye munnange bo tunalemera ku negativity tetujja kweyongerayo. Ffe tuli basajja bakozi. Taata waffe yatuyigiza ekintu kimu the same from our mom. N'agamba clean hands dirty money. But dirty, no, sorry, yeah, clean hands dirty money. Naye dirty hands clean money. Kitegeeza why nti dirty hands obeera ozikoleredde engalo bwe zituuka okuddugala. Kitegeeza you've worked for it. Naye obeera ali gondi ekitegeeza either ojja kuzibba. Bw'otuuka n'ozibba ekitegeeza repercussions obeera ozimanyi. Kakati ffe munnange nze mbeera Mickey Wine nga ndi wano bwe ntuula mu mmotoka yange n'enzira emagere olwo mbeera mukwaya Michael. Embozi ya Mickey Wine so balina okukola tugenda kuba tujongerayo ku Facebook live nga bwe twagambye nti yatuse mukole. But the most important question was ekibuuzo kyembala njagala mutunuulire omuvubuka ono engeri gyakizeemu how he has attained without Bobby Wine. 2 abagamba nti bayina kye batuwaalo bakye batambuza. Make it X. Clean hands dirty money. Dirty money clean hands. Oyo ye Mickey Wine. Besides that tulabye family yaabwe mulimu Banjoman ayina apartments ekyebando ojja tulaga ku kifaananyi ekyo ayina apartments ekyebando. Tulabye Eddie yawe mansion ye soon it will be open, it will be finished. Tulabye Bobby Wine of course wotune nyumba ya Mickey as some bit of fashion ekyo yakibaddamu danti yamubuuzaako namu advice how to handle certain things. Tulabye family yaabwe family enkozi chairman Nyanzi bwogende Kamoocha you'll find all apartments now wamanga ng'okkirira mu kiko that is cutters of chairman Nyanzi. So family yaabwe nkozi. So whoever aspires to be like the family of Sentamu, please work hard. Make your hands dirty to get clean money. Bannaye mbatumira nnyo mwenna abanjagala mwenna mbaagala n'abatanjagala nammwe mbaagala kubanga mujja kundaba ate munjigireko ebyaka bibingi. Omanye ekirungi kiba kirungi n'ekibi kiba kibi. Ne bw'oba okola ekibi omanya nti okola kibi, ne bw'oba okola ekirungi era omanya nti okola kibi. So mwekumire ku ABS TV nekyali wange owakabisoda abakyala bana ababadde ku kamera muli baakabi nnyo. Nze bampita mukwaya Michael. Yo ndowooza oyo gwe mubadde mutamanyi nnyo oba Sulubada Headmaster Mickey Wine abakubira omuziki mwebale kunjagala mwe munfudde kikyendi singa simwe singa siriiwo. Tumira famire yange yonna abaana bange mwenna mbaagala my sexy girl straight up. Yo big up on yourself. This is a Sulubada High School Entertainment. Yo big up promoter Mozede so Alec youths them in a new age. Big up on yourself. Salute. What your Tambu today, eyes on you every Saturday. We bring you your favorite celebrities, socialites, and at the same time, all sorts of people we have in society to learn from them, to bamanye, to baigireko, to funecho kukopa. As Mickey Wine, Mukwaya Michael, he is inspiring many youth, many abavubuka banji nyo, bagezako kuyamba. Obo muyigireko na kulwadiro, it's good. Eyes on you, it's powered by one and only Mystic Unisex Beauty Salon.